bitutwala wa era abakulu abakola ebintu bino birubirwa kibi balina mu ggwanga. Ekizibu kye tulina mu ggwanga kwe kubeera nti waliwo abeetwala nti bo bali waggulu w'amateeka era tebakwatibwako. Embeera efaanana bw'etyo ebaleetera okukola buli kye baagala kubanga tewaali asobola kubakwatako. Buli kiseera omuntu lwalaba nti ye tasobola kukwatibwako tagambibwako obuyinza bwonna abulina akola kyonna kyayagala. Era obuzibu bwe tulina nga bannayuganda kwe kulaba nti tulwanyisa nnyo embeera efaanana bw'etyo ey'abantu okwetwalira waggulu w'amateeka. Dokita, munnayuganda oyagala akole ki mu mbeera eno nga n'abapoliisi babakuba? Munnayuganda oyagala akole ki? Munnayuganda yenna gy'ali kisookera ddala tosirika busirisi ng'embeera ogiraba. Kubanga newankubadde oli ayinza okuba nga akozesa lyanyi naye akimanyi bulungi nti ayimiriddewo okulwa abantu. Era ekimuteekesaawo okulonda kubanga akimanyi nti alina okufuna eddoboozi ly'abantu. Ne bw'aba tayitadde mu kitiibwa naye alina okufuna eddoboozi ly'abantu. Bannayuganda baayogera nga bayita mu kulonda. N'olwekyo munnayuganda gy'ali ate teweetaba naawe kubeera kimu ku bizibu ebyo kubanga ye ng'atwalira amateeka mu ngalo si gojja okusanga nga yakwata abantu. Si gojja okusanga ng'akuba ng'atulugunya. Ye tatulugunya, akola ki? Alagira bulagizi. Naye gwe gwalagidde ekyebuuzibwa gwe yembeera ogyagala oba togyagala. Gwe batumye, gwe batuma okugenda n'okwata abantu ekimpatiira, gwe batuma okutulugunya, gwe batuma okunyigiriza n'okutyoboola, gwe embeera eyo ogiraba otya? Kyova olaba nti ekyateekesaawo etteeka liri ery'2012 lyali nti omuntu yenna aneenyigiranga mu kutulugunya n'okutyoboola taagendenga mu kkooti n'agamba nti nalagiddwa. Ekyo kikolwa kibeera gwe kennyini eyakikoze kubanga ye oli ajja kugamba nti ndaga obukakafu obulaga nti nakoze nze nakoze bwenti okujjako nga kati kino kye twalabye oli n'agamba nti Edi Mutwa yabadde mu basement yange nga musomesa Lunyakole. Naye ebiseera ebisinga embeera efaanana bwekyo kizibu nnyo okumanya ani yalagidde. So kati waliwo obusobozi okuvunaana omukulu yatadde obubaka ku mukutu. Omuntu oyo mu ddoboozi ly'abantu singa eddoboozi livaayo si kuba nti liva mu bannabawulire bokka, liva mu baffe abalwaniza, naye buli muntu abannaddiini abakiise baffe mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kwega eddoboozi bwe livaayo n'ono awulira nti alina eryanyi yetwalira waggulu naye ayinza okwekomako asobola okukakanamuko naye ng'etteeka si erimukutte. Kubanga kankubule nti bannakyemalira mu nsi yonna gy'obasanga baagala nnyo okwagalibwa. Teri nakyemalira mu nsi yonna atayagala kumwagala. Baagala nnyo okubasuusuuta, baagala nnyo okubaagala, baagala nnyo okulabika nti buli kye bakola abantu bakitwala nti after okuzuula nti etteeka kizibu okubeera implemented, bannayuganda ku mitendera enjawulo singa basitula eddoboozi omuntu omu asobola okwekomako. Kisoboka naye ebiseera ebisinga ojja kuzuula nti omuntu oyo omu akozesa bano abatono ne bakola ensobi ne beenyigira mu bikolwa ebyo. Kyobalaba nti ffe nga bannamateeka tugamba nti gwe kennyini eyakoze ekikolobero ekyo gwe tuvunaana. Kati gwe bw'ojja n'ogamba nti waliwo mukama wange etteeka liri ligamba teririyo kugamba nti nno mukama wange gwe tukuvunaana ng'omuntu gwe kati tulayigira omuntu omu ayinza okubeera yatumye abasajja be ne bakola era n'obubaka yatadde ku mukutu nga bulaga nti abaana abalenzi bakoze bulungi omulimu, ye talina waalabikira mu tteeka lino kumukwata. Implementation y'etteeka kisoboka tekisoboka? Kyandibadde kisoboka naye obuzibu obutera okubeerawo kwe kubeera nti ate abeera ku ddaala nga kizibu nnyo
gwate okukola ki okumukwata okujjako bino bisanga nga South Korea ojjukira president bamujja mu ntebe tekitera kubeerawo tekibeera kyangu ate naddala mu zino ensi ezifugibwa abannamagye kibeera kizibu nnyo kubanga munnamagye ekyagenda okwetantala mukama we ekyo tekitera kubeerawo kati senga eddoboozi ly'abannayuganda teriwulirwa kuba ogambye basitule ku ddoboozi senga teriwulirwa bwe liba teriwuliddwa era embeera ejja ekyuka yokka kubanga tewali kiri ndowooza mu Katonda bwe yali atutonda tewali kintu kyalubeerera nti tekigenda kukyuka Uganda okuva we yatandikira tugenze tulaba nga ebintu bigenda bikyuka tebiyinza kusigala kyekimu. So dokita ebintu tubikwase Katonda tukikuma vivi era mu buli ngeri yonna Katonda gwe tulina okutandikirako naye ate yagamba yamba yeyamba kwega Katonda tayigera kuva mu ggulu era tavangayo n'agamba nti no kaakati guuni nkujje mu ntebe n'enkuteekawo era bannansi balina obuvunaanyizibwa okulaba nti basa ekitiibwa mu mateeka naye n'okulaba nti abakulembeze baabwe bakola ekisaanidde kubanga abannansi be bakozesa bulijjo okunyigiriza n'okutulugunya n'okutyoboola abantu abo abenyigira mu bikolwa ebyo kati katugambe bano abakwata abantu mu drone bo si bannansi singa bo babayisa mu mbeera gye bayisaamu bannaabwe bo bandikyagadde ekyo kyolina okusookerako naye obanga wakyaliwo abantu mu ggwanga abasobola okukozesebwa okutulugunya n'okutyoboola bannaabwe awo wali obulabe obusinga kubanga oluusi ono bw'omuleka waggulu eno nga takyalina baakozesa ate kati obuzibu bwe buli dokita